Anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe. Mubiraba. Alright, witugirira sewo zineno party after party abatuuze b'Ekayunga batabukidde muwala w'omugenzi Kalangwa bagambye nnyabo togenda kubeera nga otomanyira taatawo abadde atuli bubi atutulugunyiza atusibisiza n'ebirala bingi nnyo byatukoze ebitali bulungi kati naawe nnyabo togenda kuva eri otandika okutomanyira vidiyo njaga tugiwa obudde gwe munankyukakyuka ali eyo wano wennyini wogenda okutegeerera ddala nti no oluusi abantu obi abe batubeererawo njagala kujjukiza video gimpereka like bw'oba omaze subscribing wegetiko mukutu gwaffe guno soka owulirize abaana b'enkyukakyuka kye bamukoze omaloti bulwebezo be mu comment section olowooza bakisaanira oba bakigwanira oba nedda. Mubirabe. Mulaba ennyanja. Bwamma mujje mubirabe. Bwamma mujje. Mujje mulabe. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina bwe mubeera. Kitegedde. Agala muziika wali. Tanaziiza. Mujje mumulye. Mujje mumulye embwa mmwe. Muwala wa Kalangwa ensingo gitaddeko amaanyi. Anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe. Mubirabe. Mubirabe. Mulaba ennyanja. Bwamma mujje mubirabe. Bwamma mujje. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina bwe mubeera. Kitegedde. Agala muziika wali. Tanaziiza. Mujje mumulye. Mujje mumulye embwa mmwe. Kaakati mwana muwala nga ne kitaawo tannaba kuziikibwa otandise okuddingana ebizibu. Nabagamba ebintu bisatu. Bw'ofunanga ekizibu kya accident, bw'ofunanga ekizibu ky'ekkomera, bw'ofunanga ekizibu ky'okufiirwa omuntu, ekyo kiba kisusse okuyitibwa ekizibu, kiba kisiraani. Ebisiraani biddingana. Ebiseera ebisinga awava accident waddawo accident, awafu omuntu waddamu kufiirwa n'ekkomera bwe lityo. Tukkiriza amazima kitaawo Kalangwa si ye musajja abadde atuukiridde, naye ate tekitegeeza nti okufa kwe okunenyeza abantu abalala abalabewo babadde tobamanyi. Ate wandibadde tolwana nnyo kubanoonyerezaako ko tomanyi naawe kitaawo ki kye yabakola. Muwala wa Kalangwa bw'ofiirwanga omuntu noonya biki by'oyinza omuyigirako, biki by'oyinza omusikira. Osobola osikira amagezi ga kitaawo ne bugaba gabadde matonotono. Osobola osikira ebyobugagga bye byajje mu bantu, naye si bonna agiteekako amaanyi ate ogenda mmaliriza osikidde entalo ze, osikidde obusungu bw'abantu abo bazaanyigiriza, abantu abafiiriddwa emmaali zaabwe. Tosikira ntalo za kitaawo kuba si kiwaatyo n'asobola okuzirwana. Kyandibadde ky'amagezi ebintu ebimu n'obireka ne babiziika ne kitaawo, gwe n'osigaza emirembe. Naye ensibo n'agiteekako amaanyi nga kyoyo okukola kati. Muwala wa Kalangwa otuuse okulwana entalo z'otaatandika, kyokka nga n'ebyembi tojja kuziwangula. Wamma bannanga bali mu bizinesi, mwe downloadingire ka app kafa ka link MUG, ka app twakabaleetedde. Ne bw'oba oyagala kulangirako mitwalo 2 gyokka omwaka, kagenda gaziya visibility. Ensi yonna egenda tegeera nti olina ky'otunda, you are a service provider. Bangi nnyo muli balungi mirimu gyammwe naye ensi temanyi ti muli balungi. Kozesa app eno. Ne bw'oba olina CV yo ng'onoonya mirimu, teeka ku app. Ne bw'oba olina ky'onoonya, service yonna gy'onoonya, genda ku app. Link MUG is the way to go.
Nkugambye abatuuze b'e Kayunga bategedde olunaku olwaleero nti okuyisa abantu obulungi mu bitundu oba mu kitundu ky'owangaliramu kiba kirungi nnyo. Kati njagala owulirize, waliwo abavuddeyo ne bagamba nti no omukulu Kalangwa abaddeawo abantu abawerera ku ddala 2,000 emirimu. Kati twagala babuuza kyogamba abantu bebadde basibanga, abantu babadde asibisanga, abantu babadde akolanga ki, kyogamba babadde tebalina family, babadde tebalina abantu bebalabirira. They forget easily and they don't know. They only think about their stomach. That's the only problem that we have in Africa. I want you to see this video. Also, komuwulire awo mu comment section olowooza no muvubuka mugezi oba musirusiru nga bayogedde mu video eno. Sokolabe. Bana Kayunga, Uganda yonna okufa kwa Kalangwa tuli munaku nnyo. Okufa kwa Kalangwa kitegeeza abantu abawerera ddala 2,000 baluusinze emirimu, emirimu gyabwe gifudde lwakufa kwa Kalangwa. Kiiza oba gaani mwabasanyuka musanyuke. Ngenda kukola video zino mu series kugambye abantu abawerera ddala 2,000 bafiiriddwa emirimu lwakufa kwa Kalangwa. N'ekirala NRM mu Kayunga is no more unless otherwise. Ukomyawo ebigambo byabwe. Alright, binga tubitadde ku mabbali omukulu Honorable Justin Nammere avuddeyo olunaku olwaleero anagenza okukakanya abantu ze ab'e Kayunga. Agambye nti basonyiwe Kalangwa. Njagala ku bibuuzo bye mu comment section oba kubanga gwe Munnakayunga wandi musonyiye wandigambye nti no I have related to go oluvannyuma okubeera nga abatulugunya akaseera oba kumala kabanga akawererako ddala. Video yino sokola be Nammere reasonize tumale tweyongereyo n'ebirala. Yatandika sitaani w'okusekerera abafuna abalwadde. Bannange yatandika omuzoogo ku social media. Bannange omuntu eyasiga ensigo eyo ey'okusekerera abafudde n'abalwadde. Lwana nnyo olabe nti ogikomya. Bannange kikyamu emirundi 10. Ffenna Mukama yavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe. Katonda ye byonna. Ffenna yatuyamba n'atugabanyiza ku bulamu. Kiki osekerera omuntu afudde? Lwaki osekerera alwadde? Olwo naawe kikufuula omutonzi. Wali otonze ku muntu eyatandika sitaani oyo wasiga ensigo mbi nnyo ya busagwa nnyo. Muyodde ebikolimo ku mikutu okwo, muyodde ebisiraani. Osekerera abantu abafudde, muvuma abafu, muvuma abalwadde, muvuma abakadde, ne muvuma abaana abato. Muyodde agakolimo, muyodde agasiraani ge mugenda okugabanyizaako n'abaana bammwe. Emikutu gye mwalikozesezza okuzimba networks. Ze kuva buto nkimanyi yo network is your net worth. Mugikozesa kusekeeterera abafudde, mugikozesa kusekeeterera abalwadde. Eyatandika ensigo eyo wakola. Alright, binga tubitedde ku mabbali omukulu munyigiddwa nga Pengepenge olunaku olwaleero avuddeyo n'atabukira General Muhoozi Kainerugaba. Video ngikulitidde mu maaso ogenda kugyerabirako ongambye erala gwelowooza General Muhoozi Kainerugaba anaasobola okumalawo obuli bw'enguzi mu Uganda. Nze ndowooza it is no since it starts from the top leaders. Kitegeeza tuba tukola ki tumulabudde awo nyininyini. Nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa agamba gowennanguleyo n'ebizibu. Enamba eri awesembyeyo 711 osobola mukubirako abona mu inbox ku WhatsApp nabiranga akuyamba. Video yino soko gyerabireko ng'abikugamba tumaye tuyongere ne Pengepenge. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kumala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala video eno egende kuwa General Muhoozi, ekutuuke ku General Muhoozi, video eno ekutuukeko. General Muhoozi, njagala video eno ekutuukeko. Mpulira wasomera Sandhurst. Ulirize. Ze somangako bunnamagye ndi muntu civilian. Njagala nnyo ensi yange nga woojagala.
newe njogera ebintu njogerera abantu bangi nnyo abampuliriza era abanzikiriza kitegeeza ntumiddwa tuli mu kwemulugunya ebintu byoli nkulaga eggwanga nti nno olyagala nnyo mbuli mu kulwanisa nguzi ssebo olimba muganda wange ssebo olimba fe tuli basajja basiru abanagale tuli bawammana tulitegeera ssebo tutufuula basiru uliriza Pita 006 sizidemu NUP pangalira Stockholm Sweden nga njagala nnyo ensi yange nga weyagala ensi yo nga tonnagenda ku kyanguzi esaawa naffe twogere tukooye gasiya wammwe bwe muli mu updatinga esaawa zino Anita Amonge timanyi mmotoka bagifunye esaawa zo zimugenze mu parliament mwena tula mtuga kati musanze simanyi zigistwing z'abadambale za golodi byonna mugenda kubijjayo tuli wano tulugambe ekintu kima tukiremedde tuli ku nsonga emu muganda wange abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino nkiddamu Muhoozi video ne kyakutuuka ko njagala bagitsaleesalemu bagikutambulize abasajja bakyasinza okubba eggwanga lino bakojjaabo bakwano bataataabo oba mikwano gyo tozaalirwa ku guno omulembe gwa Anita Amonge osobola mu neguzo wakagitegeera bannayuganda temukyamuukirira bana abasajja balina bye bayisaawo oyo omuvubuka oba oyo omusajja oba oyo generali Muhoozi nga we yeeyita akulidde oba ayonsa ebbeere ly'obulyake n'obukenusi ebyobugagga Muhoozi taatawo byalinako obuyinyi nga tetakola bye bisinga obungi taatawo akolawa ebyobugagga byonna bye mulina simanyi zigundi buli kampuni zonna ze mulina zi petrol station ze mulina mukola mutwe okumbalirira ebyobugagga bye mulina